mulangira. Ndiro omanya nti ono omwana owange mumbejja oba mulangira. Omulangira womanyirira ati no ndi mumbejja ndi mulangira. Wano bannange tugendewo bulungi kubanga abantu abasinga kyemuli. Obeera Sekalotera, obeera Nakalotera, buli kinagwawo gwakiraba, gweyalose gwakiraba, gwakiraba buli kimu gwakiraba. Era ebiseera ebisinga omulabewo bw'aba anaakuloga ng'agenda kutambulira asooka n'akucekinga olaba tolaba. Bw'agenda ne bamugamba nti oyo alaba asooka n'akusiimuula nga tokyaddamu kulaba. Waliwo abantu nga bamu nga baalootanga edda nga baalabanga ng'ekigenda mutuukako akiraba n'akyetangira naye nga ssawa ya leero takyalaba ng'era ebiri mu mukuba bwe bijja bitomera butomezi tamanyi kiki kimutomera. Nange dda nalootanga ne kati. Kaakati otegeerera woba oli muloosi mulungi otegeerera nti ndi mumbejja oba ndi mulangira. Kaakati n'ekyennaku ekiriwo tukozeseko ku common sense. Naye ekintu kye nabadde ndowooza soda ewaka eyo nga nsiriikiridde. Abantu abamu baloota nnyo nga badda mu kyalo, baloota nnyo nga badda emabega. Ng'odda ku ssomero gye wasomera. Baloota nnyo nga okwo kwonna kuddizibwa mabega. Nakamba ebintu bino tebibanga babagamba mudde emabega gye mwaleka obwongo. Kuba kati bagenda mu maaso, bagenda ne bye baasoma, obwongo bwe balina babujja mu ssomero. Baddeko emabega bajjeyo obwongo bwe baalekayo. Ekirooto bw'okirootanga bw'otyo omanya eriyo ekyamakulu kyewaleka emabega. Obwongo obutegeera bannayuganda bannange mwabuleka mabega. Muli mu kugenda n'obwokusoma bwe mwajja mu ssomero oba mu buzaaliranwa mwabuleka mabega. Kati mugenda tandika okuloota nnyo nga mudda mabega. Kati obwo tugamba bwa sitaani. Obwo bwedda obuzaaliranwa tugamba bwa sitaani. Ebya Katonda tusoma kiri mu Bayibuli kyetugamba kirikola ki? Kati mwafuuka muwawa. Waliwo omwana gwe bandeetera ng'alimu omusege. Omusege kiba kisolo? Nkunyumiza kusumululira osuna. Yasooka n'ajja bampi ng'ali yekka ne sisita we. Bwali budde bwa kawungezi ngenda omukwatako ng'omusege kukola ne kugira ng'embwa ne kugira waggulu we kuti ne kusinika amannyo. Era kwali kuseka kye nagukola naguwampi. Nga muntu alimu omusege. Ng'alimu omusege. Ebyo byonna biri mu Uganda muno mwe tuwangaala. Obalabira eyo. Obalabira eyo nkunyumiza. Ng'atambula nagwo muli munda. Munda ng'anamufumbo. Alina n'omwana. Omuntu kiriwo kyawowola n'ekikuba oluyi ne kiŋŋamba nze siina musango bandeeta. Kigamba gwe? Ne kiŋŋamba nze siina musango bandeeta. Bansaba obugagga n'embubawa buli kimu nakibawa. Nze nange bino mbikooye tobaako kyonkola nze banzizeeyo. Ne kiŋŋamba w'oba ddala ng'oli muntu wa Katonda. Naffe mulekerawo tutulugunya. Bandeeta iye. Kyeŋŋamba bandeeta. Bandeeta nga tukoze endagaano nembawo obugagga ne babulina bye bansaba. Kyokka nga kyogera esiteeti emu eri ku luguudo lw'Entebbe eri mu kuzimbwako bagagga. Nga eri awo omugagga yagigula. Alina esiteeti eyimiridde. Naye nga kino ekyazze ewuwo. Kigamba kye kyagimuwa. Ebyo bamuwa ssente. Gwe mama wo kisiraani. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 oba kubira Director ku 0752 52 86 5 Cambridge Junior School,
A well for knowledge. Nkwano gwange nsanso okulaba gwe natwegaseko akawungezi k'olwaleero amanya nze omwana soda Dani yakutte kamera nina ensonga lwaki sikwaniriza leero ku Export TV Mukama Katonda bw'ayamba ne bidda eno story ogenda girabira ku Export TV enkadde naye bwe binaaba tebize bulungi nga channel tekomyewo ngenda kusaba bw'onaalaba story eno gye tukoze olwaleero ng'ogiraba ku channel mpya ngenda kusaba o subscribing kuwulira bubi o sharing kuwulira bubi o subscribe nibo ba subscribing oyinza okuba nga subscribing ngeri enkadde jo subscribing atekomyewo bwe ba yakomawo toddamu bwe ba tekomyewo nolaba soda nolaba sala kindly subscribe channel yaffe yafunyemu oludo lero mmeka dagalamba lope ekire kyakeseza olwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi 4 tukoze story no nga channel tetugirina bagiwambye ne bagitwala so tulwana abakugu balwana ekomewo naye bwe batekomyewo tubasaba empya gye tuba tuguddewo mu following mu subscribing kuba ffe ababaweereza ffe tebaatubbye wetuli baatutte eby'abazungu waba abitutte balina kye baatuyigiriza anyway sijja kisulako tuze nonako olwaleero tukuweereze mu nkola endala naye olwaleero ebintu byakyuseemu Sara wangi soko babuuzeeko mbabulira ebintu byakyuse era lwaki byakyuse musibye mutya banyabo ne basebo Mukama yebala bakumye amina amanya gange najemba sala atulire ali betonza gonna gange insanyuse abo bonna bagendo laba video eno abagendo tulaba era bagendo tuwuliriza ngenda kusaba tirondamu ebikuzimba ebitakuzimba birekere abalala si buli kyowulira nti kiba kikyo manyi ekisumbwa bannayuganda gwe buli kasasiro gw'owulira ng'okomplaininga omukomentingako ensi eno nga yeetabudde anyway olwaleero tunekanyira tulowooza nti tubayinza olowooza mbu batusoose ku mbaga tuuka tujjaano omukyala bamuyita Hallelujah Beauty Salon ebimu obinyambako nze ogwange gubadde gwakutuuka Hallelujah Bridal Center bas basangibwawa ndeebeka kifaananyi kusomako bigambo bibadde mabega Hallelujah ate nogwenno balina Hallelujah Unisex Salon and Bridal Center basangibwa Namasuba muganda wange balina buli kika kyango yenze nkubuulira mwe simanyi ngenda kwanjula ngenda kukola mbaga simanyi ninayo celebration simanyi congratulation yegundi gematikira muganda wange ntuuse wali eri neŋŋamba ono omukyala alina buli kika kyango kati nze banjire mushanana temugamba nti nvaane nokukola proposal wa saala no banjiyemu akashanana ndozo kala ndi smart commenting oba ndi smart sala ndi smart basi ali smart tata ngulabo okyogeza nnaku say it loudly oli smart sebo n'omuko gwa foko kuba mwakijjagwa kutambula n'emiggo anyway enamba y'essimu simanyi basala agirina mu mutwe banno gyogukutte bagukwata wano bannaye ebintu biriko amasannali amasape n'amankwetu ndenze kasa nyambadde tonyiiga tosobola kanzijamu enamba y'essimu wano eno gwayagala bakola ne bagita batya okusanga gy'oli gye bayita mobile babayita Hallelujah Beauty Salon esangibwawo Namasuba Ntebe Road obanga yambuka mu kakajjo katini awo enamba y'essimu bw'oba obuze eri 0706 51 0739 enamba eno ngiddamu omulundi gumu funa ogiwandiika ng'oyagala olina omukolo olina mbaga olina buli kika kya mukolo bakwambaza muganda balina engoye balina simanyi Kiganda weya Kinyarwanda weya Kinyankole weya Kisoga weya Kirugwala weya ne zonna 0706 51 0739 0706 51
0739 basi mpozi mwabe ebifaananyi era kati nange ndava neeno ngende mu Alpha Media Production bankube ekifaananyi 0770944266 yeffe bennyini tukuba ebifaananyi ebirungi tukola ku mikolo so mutwettanire mukyala aleluya nkutumiddeko nyaawo Saala obulamu bugamba ki besikale si bubi mwebale kuweereza okozesa maanyi nali manyi ebyammwe byakulagira noyimirirawo nogamba kibe waliwo ekikyolagira nekikala sijja genda nga kyetaagamu okulafuba n'emifumbi si byangu nga tetunayinda ani ankubira ono twagira buno obusimu nga tetunayinda genda wala Saala complain y'abaana abali ebweru mbadde njagala obabuulire solution ejja mu maaso awo abaana bakomplaininga nti Saala tetumufuna kituufu kino kigenda beera bwekito paka nga ffe ab'ebweru tukulabira ku media tukulaba ku expo ne bigwa oba naffe ogenda tuengaging ogenda tufunirawo solution waliwo enteekateeka gye tuli mukola nakati tugitandiseeko kati leero luno ku makya enteekateeka eno tukyateekateeka naye tugenda kuba tubabuulira interview eddako we mugenda otandika ku Lwokuna lwa wiiki ejja ebintu bigenda kuba biteredde tulina enteekateeka gye tuli mu kuteekateekamu abali ebweru mugenda bamukolebwako bulungi ababadde bakubanga amasimu nga mugamba Saala tebatukwata essimu tezibeerako waliwo enteekateeka gye tuli mu kukola egenda birongoosa byonna teri simu egenda kuddamu kukubwa nga tebakukwata namwe abali ebweru keeba emesagi kakibe ki ogenda kuba oddibwamu bulungi naye ku Lwokuna lwa wiiki ejja wetugenda otandikwa wetugenda okugulawo eyo enteekateeka so abali ebweru temweraliikirira abamubaddengawo nga mukomplaininga temuntuukako mesagi teziddibwamu nazisindika mwaka guwedde tonzirangamu byonna tugenda bisolvinga next week ku Lwokuna buli kimu kigenda kuba bulungi ate ze mbadde nfunanga challenge nga abantu bangamba soda Saala omusindikira kahayi naye nakati negye buli eno taddanga namu kituufu abamu ne bagamba mpanze message zigenda mu 10 taddamu zimwe ziri mu 3 ziri mu mmeka naye byonna tugenda bikwasaganya lwaki obadde totukwasaganya Saala wangi lwaki obadde totufaako munnange waliwo ebadde bitatambula bulungi olwokuba titubadde tutandika butandisi nga tetukirinaamu nnyo experience naye kati twafunye engeri gye tugenda okuba nga tukikolamu bintu tubadde tutandika bitandike ate nga ndi omuntu omu bonna gwe baagala sisobola leko ono nenkwata oli so kyekyo naye nga tuli mu kuorganizinga tuli mu kuteekateeka okutuuka ku wiiki ejja ku Lwokuna ekyo kigenda kuba mulaala so oba bize obadde bungi ng'ab'Uganda bakusikambula bakuzze eno banzize eno abeeno bakusika bakuzze eno ab'ebweru oba oliawo omwana naye akusika akuzze eno oba oliawo omwami ndeka so embeera mikwalo gyange ku mulundi guno I promise Saala ngenda kubaako kituufu waba n'abaana bange ab'ebweru bakomplaininga nnyo bagamba soda Saala fe abasinga omwagala naye tubuuliddwawo okumusanga so mikwano enteekateeka egenda kukyukira ddala nnyo era nkusuubiza nnyo eriyo ekipya ekikola ki ekijja amaaso ku ki ku lutimbe teeka amaaso ku ekisipo ne bweba evuddewo ng'enkadde egenze yonna kyano gye tuleeta teekako amaaso aga kino ekijja ogenda kibenefitingamu teri muntu wagenda kuggalirwa bweru naye kinaaba kyetaagisa Saala ompa omulimu ompa omulimu mbeere mu call center ku lw'abaana bange abali ebweru ngenda kwewaayo mpanike wano obangambe mu omugo osobola n'oguteekako ku kibegaabe bane mulina amalala so ngenda kwewaayo mpanike nzije nkole ki otulemu kuba abaana bayomba olwaleero vidiyo eno tugenda gikola sigenda kukulagirira Saala waabeera lwaki very soon tugenda vaawo katugenda banjulira amaka amapya mu vidiyo ekifo ekipya pozi wangambe tegaba amaka ekifo
tugenda banjulira ekifo byonna nno gwe yandibyogedde naye nze abyogera simanyi lwaki tokirimu tugenda banjulira ekifo ekipya mu vidiyo eddako muganda wange twafunye awantu awagazi awali seefu teri ebyo mbwate mbumbadde tugenda banjulira n'enteekateeka empya n'emitendera emipya gyonna oyitawo okutuuka ku saala amangu oyitawo oba oyagala kino oyitawa amaaso mugateeke ku ki ku lutimbe abalwadde baffe bali batya saala si babi naye ate nga babi era bali bayi bajja bayi soda n'ekirala bano abafeera bakwata vidiyo zaffe ne bateekako ebibbo ebirimu ensimbi eŋŋanda ne babba abantu bannange tuddamu okubajjukiza bannange nze sala sikolera ku TikTok eri akawunti gy'olina oteekayo ka vidiyo nga ye akanya kuteeka namba ya simu mu comments simu n'omunkusero yajoga commentinga mu comments commentinga n'ateekayo namba y'essimu n'okiraba ennamba y'essimu wansi awo kwe bagendera bannange abo ezi namba si zaffe zemulaba mu comments si zaffe tegabwa namba egabwa ku TikTok naye akawunti gye nnina oli ne bwazina mazina Kimaggunju sikuwa namba ku TikTok kikuleme kuba mu mutwe nti Saala agaba enamba yonna kuki yonna enamba gyojja kumate mwagala wuulire manga muwoggana waliwo yaŋŋamba soda bankubya mitwalo aga waliwo ne yaŋŋamba ekinaana buli woowulira enamba ng'eyise ku TikTok bw'oba osazewo ogende genda bakubbe biki bibyo banene baba tebawulira mmwe nga babakola ki Saala abeera ku YouTube tukiyimbye oba tukolemu oluyimba Saala siba ku TikTok Saala mba ku YouTube abalwadde bayi Uganda ndwadde naye n'abayiiya abafere nabo bayitirivu abafere oba otegeezaazi abayerimbika mu linnya lyange nabo anti ndowooza bakozesa ekizibu kya bannayuganda nti tuli bubi Saala tuli bubi kyekituufu mbirabye empe osanga ekikazi nga kinyirira bwe kiti naye ng'emizimu egiri kuli oyinza okugamba weema yagyo bannange tetwambulula toyambulula nze nveeko nze nyambulula okolaki nze nsabira bantu bw'omusabira emizimu ne gigenda oba omwambuludde ngamba kuno okwambula amugamba genda oyotaakako katannaziibula kwambulule abali na ebweru amugamba pereza emitwalo 5 gwe weetaaga kwambulula nguleyo akakoko nze nkatugire akatannazibula naye ngeri akakoko akaba tekannazibula simanyi naye balina layini ze batukwata enkoko embadde akakoko bakazaala kalaba kafuluma mu jjinga kalaba kati akatannazibula teribajji ndoza libajji simanyi gwe tubikola ogwo gwakusabira bantu nsabira bantu tebampaayiriza banaye tubagamba ekimala kati olunaku olwaleero luli twayogerako ku muntu yeezuula atya oba alina amaki amaanyi oyinza okuba oli eyo otaayaaya naye ng'olina kusamira wammwe ng'otaayaaya ng'olina kusabira abantu nganze olina sabira bantu nga nina sabira bantu Saala n'atubuulira engeri gye weezuula kati leero alina kyaŋŋambye wano nga tutuddemu twegeyamu naŋŋamba oyinza mu maka mulimu ŋŋambye abantu bate mu kika kireete bulungi ekintu kyo neme kyonoona mu kika mubeeramu omwana omulonde luli twamwogerako buli kika tebiri optional nti ekyaffe tubyagala twalokoka twasiramuka twakatulika it's a must mu kika mubaamu omwana omulonde oli gwe twannyonnyorako oyo aba muvumuzi twamwogerako aba alondebwa kino katukitereezemu aba alondebwa Katonda oba sitaani aba yalondebwa Katonda sitaani yatonda abantu sitaani talonda yesiba bwesibi ku bantu abalonda bukulu webityo naye mubaamu omwana bannange waliwo ebintu ebimu tuve nti bagamba waliwo ebintu ebimu byetwetaagisa okulaba n'okirabako nga kiraba so si banyumiza netukozesaako ne ku magezi amazaale common sense kituufu kaakati mulimu omwana omulonde luli namwogerako mulimu omwana gwe bayita omumbejja ne mubaamu omwana omulangira
buli kika nemubeeramu n'omwana aba omuwooyawooya oba mu luzungu gwe twandiyise looya. nze waffe nga sibalaba yaabo gye bali naye tobamanyi, oyinza n'okuba nga gw'omu ku bo bagenda Samira. Ebikolwa byabwe biba byanjawulo n'embeera yaabwe ey'obulamu, era abamu ebatuusiza n'okugenda ku ndagu okwerakuza nga tebakimanyi ng'alina ekyenjawulo kyali nekimupikaapika ogenda ku ndagu naye nga ye tamanyi ate nga bambi bangi. Omwana omumbejja, kansookere ku mwana omumbejja oba omulangira bali mu kategori bonna emu. Abaana bano babeera basekalootera. Omwana omumbejja n'omulangira babeera basekalootera. Kuga mu Bayibuli balanga Yusufu basi yalootalootanga. Babeera basekalootera. Buli ekinaabaawo yakiraba, amuloga amulaba, ebiseera ebisinga ekitu ekigenda okumutuukako akiraba. Sina kindi muli mutima wanye okugamba gwe mutima gwaŋŋaanye naba ng'agenda kutambula. Kintu kiŋŋaanye. Ekintu kiŋŋambye sigenda. Kale omutima gwaŋŋaanye okulinnya eyo emmotoka. Omwana oyo aba alaba nnyo mu nsi y'omwoyo. Awo wennyini Saala kuba ekintu kyaŋŋaanye. Waliwo omukadde gwe naliko naye n'asimbula ewaka, aba asimbula n'aŋŋamba ita wano then ogenda okomerewo eri mu kkubo. Ne mbuuza lwaki, n'aŋŋamba ekkubo lyange nga ŋŋenda mu lugendo saagala sanga mukazi baba abisiraani, kati genda ova eri nzijje nsanga eggwe. Kituufu oba ogenda mu lugendo n'osanga omukazi lugendo luba lwa kisiraani? Nedda, ekyo kiringa kikwata eringa ŋŋombo. Ekintu ekyo kyakolebwa oba kyayiyizibwa oba kyaleetebwawo okumala omukyala amaanyi n'okumuweebuula gwe mama wo kisiraani. Nakazadde w'eggwanga. Ate nga bagamba wano omukyala yalinga katonda wa ku nsi yaleeta katonda mboti ati bw'omusisinkana osibwa osisinkanye ekisiraani. Kati nensanga n'omukazi yennyini jjajja mukyala naye naŋŋamba kasaasanga omukazi mu lugendo aweta naddayo. Jjajja mukyala kyamukuliramu muli naye nga si kituufu. Kyamukuliramu muli nga si kituufu. Tolabangako omwana oba omukyala, nze nakirabanga nnyo mu buto bwange. Omuntu ayinza okukera ku maisha, twalina omusajja nga w'amagye nga munene naye nga bw'aba agenda okukola asooka waka n'akonkona, Saala gyali, n'ozuuka n'akubuuza bulungi n'akugamba ti Saala genda okome eri mu kkoona, n'avuga piki n'akugamba jangu. Giba mikisa ng'ayagala omukubo omukisa omutwe omulungi. Kati mbuulire omukazi obeera otya ekisiraani? Ebisiraani bye beebakako. Ate mukwasa busungu. Eyo mayindi y'abantu oli mukazi n'ozaawo otabuke butabusi otujje ku nnono kuba ekyo kyannono. Kyannono waffe mu Banyankole nga tekiriiyo. Ebyo byammwe nnono gwe nnonoyo gwe kola research wano kundi tesosola. Kyanoyo tesosola mawanga. Kola research olabe mu mawanga amalala bwe kiri. Ekyo ky'abantu nga bo bwe babeera n'agalowoozo gaabwe agabi. Tekirimu maanyi gaabwe akatonda bonna. Kukakanya kitonde kya Katonda. Sina kindi gwagamba nti gwe gwaba n'ebisiraani. Lwaki oba oyagala bakukuba emikisa? Kitegeeza toyina bisiraani. Alinawo yayongerwako. Ntambula nti nsanze Saala yakyajinga nga bw'okwata essimu eno nga tennazikira n'ogitwala ku muliro n'okyajinga. Nze soda ondaba. Nze bwe mba njagala okukola ekintu ntambula mukungujo saba Katonda nti nsange omuntu ankuba nti nsange oba omusajja oba nsange omukisa obwo butiitiizi na butokkiririzaamu. Kera mu nnyumba fuutuka kiwalazziro. Tambula kasita ofukamira n'osaba n'ogamba ayi Katonda wange nsookaayo.
Bwe malayika baleeta amawulire amalungi munsookeyo. Mbwate Kulembera. nabadde ndi awo ekisulo kya wansi ne kinsula ngenda kukaaba. Mbwate ekisulo kya ggulu ne kinkuba. Olugendo olwo sijja lugenda. Ningamba Lubaale ki ali mu bisulo. Ate olaba ebiseera bisinga ekintu kyokkiririzaamu ne Katonda akikuwa. Okaya kwanza n'okkiriza nti kino kiri bwe kiti. Okkiriza nti buli kisulo ekinsula wansi nkaaba era ogakaaba. Sebye nabagamba luli waliwo interview gye wali mukuŋŋambako. Bagamba bw'oloota ennyama n'oloota ssente bw'obwavu. Nze seera n'endoota ssente ne ngamba nti ngenda kwavuwala. Era nze baŋŋamba Kasoobira otakeerawo kutuula goba emizimu gy'abajjajjaabo menya endagaano oyogera ennimi. Wamma tudde Nze bwegambye nemponerawo. N'owoneraawo okiba kyogedde. Nemponerawo nga ebirooto nga mbyerabidde. Ate nga luli baŋŋamba mbu kibi okwerabira ebirooto byaki. Waliwo oluusi ebimu nga tebiba bya makulu. Nga just entertainment. Osobola otanga kitaawo afudde n'okyerabira. Ze nno nkutidde. N'okyerabira ne waleesewo taata afudde. Naloota nakunga neerabira. Naye soda ebyo olina okubeera byakuba tebirina makulu. Totasho. Totasho toddamu kwogera ku bintu era ngeri oli essanyu n'onyiiga koyogedde mu tebirina makulu. Aleka byava nako kati. Tubadde tulaba ne Dani asoseemu bannanga batulaba soda ayagala ebintu ebyo ate nawe mubitegedde ebintu bye. Nabo baagala. So tubadde ku mwana omumbejje. Tubadde ku mwana twali tugenda kunnyonnyola omwana omumbejja n'omwana omulangira. Dira omanya nti ono omwana owange mumbejja oba mulangira. Omulangira w'omanyirira ati nno ndi mumbejja ndi mulangira. Waawano bannange tugendewo bulungi kubanga abantu abasinga kyemuli. Obeera Sekalootera, obeera Nakalootera, buli kinagwawo gwakiraba, gweyaloose gwakiraba, gwakiraba buli kimu gwakiraba. Era ebiseera ebisinga omulabewo bw'aba anaakuloga ng'agenda kutambulira asooka n'akuceekinga olaba tolaba. Wagenda ne bamugamba nti oyo alaba asooka n'akusiimuula nga tokyaddamu kulaba. Waliwo abantu nga bamu nga baalootanga edda nga baalabanga ng'ekigenda mutuukako akiraba n'akyetangira naye nga ssawa ya leero takyalaba ng'era ebiri mu mukuba bwe bijja bitomera butomezi tamanyi kiki kimutomera. Nange dda nalootanga ne kati. Kaakati otegeerera woba oli muloosi mulungi otegeerera nti ndi mumbejja oba ndi mulangira. Omumbejja yazaalibwa nga mumbejja. Nga mumbejja ng'olina ezo sayinizi tobeera muddu. Era abantu ng'abo bakola nnyo nga balina baboose nga babakozesa. Okitegedde nga mukozi asobola okukola n'emyaka 10 nga talina kyalagawo. Nga mukozi mulungi nnyo alina omukisa akola boosi wamukolera akasente amwagala naye nga ye nga bwazifuna zonna zonna bwe ziggwawo. Omuntu oyo soda ekintu ky'aba alina okukola sente z'akoze ate aba alina okugulawo ekyokukola ekirala oba bizinesi endala n'aziteekamu omuntu nga si ye. Kisoboka nnyo omuntu okuba nga alina omukisa naye ng'akola tafuna. Naye ate nga bwakukwata n'akuteeka ewalala n'ateekayo omukozi afuna. Bitambula bulungi. Olw'ensonga mu nsi eri spiritual omumbejja n'omulangira tebaba baddu babakolerera bukolerezi. Ne bw'aba akikola ayagala takozesebwa. Ekyo tekigenda kukyuka. Abamu mugenda tambula mulowooze baabaloga muwaayirize abantu naye nga mu bintu by'omwoyo bwe bityo bwe biri. Bw'oba oyina ezo sayini zenjogeddeko ng'oli Sekalootera simanyi weekanga simanyi ekintu kiŋŋamba togenda bikoze biti ebyo. Kirizagaana ogenda kukola okole sente otuyane
ng'oli mukozi w'amaanyi okera ku makya genda kukola naye nga bw'ozikutte n'ozikola n'emyaka 15 giggweko nga ne kapoloti tokayina zikuyita buyisi mu ngalo nga zikuyita buyisi mu ngalo bwe zigenda naye senga nga bw'ozikoze ozikwata n'okolako ekintu ekirala n'okiteekamu omuntu naba nga bw'ozikoze oziteekayo ye n'akola ndazifunamu olina kuyita sebo omwana soda kino kiwedde jangu ekyo ekikubaako kyekiba kikukubya obwavu ekyo kyennyini kati awonze ebintabulya kyo tekiba tekinjagaliza bwekityo munange bwe kyatondebwa kiba tekinjagaliza kuba kati awonze mbeera nga kagaali tobaako muzimu tobaako ki teguba muzimu nti ki bwekityo munnecha buba buzaale buba buzaale obuzaale bwe butwe bwa bwogera bw'okola oba oli muddu w'omuntu sente z'okoze mu buddu togenda zifunamu naawe zikolemu omulala zikolemu ekirala naawe bakukolerere naawe obeere n'omuddu olyoka ofune oyo abaana abo babiri tubamaze tugenze ku mwana gwe twandiyise omuwooyawooya oba looya omwana oyo abeera n'ekisa mu famire omuntu oyo abeera n'ekisa aba ayamba bw'avaamu aba ayagala akwate ku banne omuntu oyo abeera n'ekisa aba muwozi mulungi kale omutima gwe guba gwagala okuyamba ate n'ekirala aba awolereza nnyo omuntu namufamire ne bagamba oli mulogo yasuka nabagamba mwe mwamulaba mutya nti nno mulogo mwe mwamusanga wa temusiba ku munnamu ekintu ng'ekyo teruba lugezigezi wabula kiba kintu buba buzaale bwe ye mu mutima gwe okuvaira ddala munda abeera muwooyawooya ate abeera nnyo n'ekisa n'ekisa kiba kimutiirikako kyokka ekyennaku ekiriwo ti omuntu oyo ate baba bamuyita nnyo omulogo aba mubi mu famire ate nga bambi mu buzaale bwe abeera n'ekisa abantu gye bali nga basitudde famire zaabwe nkale nga ye tayagala balaba nga babonaabona tayagala alaba muntu ng'abonaabona ayamba ate gy'akoma okuyamba gye bakumugamba ati mubi mulogo ayagaliza ate nno omuntu ng'oyo ye ekimwawukanako mu baana abalala abeera n'olulimi olubi ekimugambisa okuba omulago oyo senga okugamba nti ojja kukiraba era okiraba aba mulogo oyo kati yafuuse mulogo ebeera nnekyaye era abantu abo baba tebaagala kukolima omuntu oyo n'akugamba nti kale era okala kasitanyiiga n'ayogera omunkusa era oyo tanyiizibwa akwatibwa nga kaatika nedda sika nti naba tanyiizibwa naye omuntu oyo bambi bwanyiiga n'ayogera ekintu kituukirira olw'ensonga nnekyaye ebeera si kyekyo kye yatondebwa muba agenda okufulumya ekigambo kiba kimususeeko era abantu ngaabo baba beewala nnyo okuyomba yeewala nnyo okubeera mu ntebe yaba mu ntalo aba ayagala nnyo emirembe kasootalo lubaawo nga yeetegula oba sekyabeerawo kuwolereza ndeka nawe kugira mukakkane temuyomba mukakkane omuntu oyo senga ayogera ekigambo mu busungu kituukirira oyo nno omwegenderezanga abeera muwooyawooya ne mu nsi eno era si mu famire mwokka ne mu nsi eno gye tutambuliramu tubasanga olaba oli omuntu wa mirembe waki naye ng'omanyi mukwano gwo nti oyo kaayogera ekigambo kituukirira tomulinda kwatula kintu kibi ku ggwe bambi bwe buba obuzaale bwe kati nze nali manya ekikulu ekyo omuntu bw'abeera bw'ato either abeera possessed n'amaanyi amabi evil spirits bambi yebeera nnekyayo era nga manyi toyaliko emyoyo gy'abaafa badde ngenda kuwa nabbi omu bamwagala nnyo yakolima kuba nemala emyaka mingi nga tetonya yali ali possessed omanyi ki nga yaliko omanyi nga yaliko ndawula ayogerwako ne mu Bible
yakolima teyaliko mmandwa yakolima bukolimi ne bamunyiisisa. So ekintu ekyo bwe kibaawo mukwano togambanga nti oyo omuntu asobola ozaalibwa nga kikula kye nga Katonda yamuteekateeka babeera ne mission bwe batyo mu nsi bwe batyo bwe babeera tebabeera na mission kiki naye bwe buba obuzaale bwabwe ye bwatyo nga bw'oli naye bwatyo bw'aba yakula era asobola n'obeera nga talina gwayamba ye nga just bubeezaawo so si nti olina ekitone ekyo Katonda akikuwa nti ogenda kuwonya abantu so simba olina ekitone Katonda akikuwa ogenda yamba abantu ya ne wabeerawo nga talina kyakola yabeera ne kyaye ye nga ye nakati abakyala gye bali n'abaami nga gye bali ayambye abantu mukakamu naye nga gyakoma okuba mukakamu n'okuyamba abantu ate gye bakoma omugamba ati mulogo obeera mulogo nnyo ate nno ekintu ekyenkiza ekiri ku muntu oyo ebiseera ebisinga talogwa oyinza omusindikira ekintu nolaba nga tekimukwata ne bwoleta ddogo ebiseera ebisinga tegamukwata ne bwaba talina kyakoze tegamukwata webeera nekyayi tegamukwata kugamba Katonda alina engeri gy'abatangira gy'abateekako obukuumi abantu abo kuba bambi abeera mukakkamu aba talina musango abeera mulonde from day one aba mu Isirayiri bwe batugamba mbu buli agira n'alokoka afuuka mu Isirayiri gwanga ddongi aba mu Isirayiri naye nze mbagamba mazima nze siri mu Isirayiri nze ndi Munyankole ndi Munnayuganda nva Bushenyi tokkirizira mu Katonda nzikiririza mu Katonda we Bushenyi Bayibuli egamba laba edda nga biweddeyo okufuusa ekitonde kijja bannange nze munveeko nze ndi Munyankole nzikiririza mu Katonda wankole nzikiririza mu Katonda we Bushenyi bwe basaba be Bushenyi n'abeggayaze eri nange gwe nsaba bwe basaba y'omu oba ewammwe mulala bwe basaba y'omu si yatonda eggulu n'ensi mugamba ye Katonda yatonda eggulu n'ensi Katonda wa Isirayiri mwabamanyi nina gwe nakagambye ejjo nanyiga namugambye mukwano gwange asoma busumba namugambye Katonda oyo bw'aba nga wa Isirayiri ne Yesu aba yagira Isirayiri then ewange taddaga kujjata konkona Yesu aba mu manifesto yava mu ggulu ng'ajjiridde Isirayiri nze siri mu Isirayiri nze ndi Munnayuganda Mwane mu Bible sina lunyiri lw'esomamu nga lugamba nti kati laba anzikiriza yafuuka Omuyisirayiri enyiriri ze ndaba yalirokoka tujogeddwa ate nno si kujogwa kati nno nno sala gwe byoyitanga ebyokujoga abantu babifuulanga byebiki byebituufu yakola ki gwe byogamba mbu twajogebwa abakulaba balabanga byebituufu nze sigambye nti kibi naye nze mbagambye nze Sala ndi Munyakole nze Sala ndi Munnayuganda nze Sala ndi muddugavu era nsaba Katonda yatonda eggulu n'ensi abayidi Isirayiri be bamanyi toli wanvuma kuba Bayibuli ega tuli bakika kirungi nze ndi muwera neddira nkima Bayibuli waliwo yagamba Sala olwesi n'onzijukiza nti ebika bye tulina wano mu Uganda byali birungi naye babiwangira Magombe ebika byamwe bimutinkisa buli kika kirina ejjembe Magombe kyo kivula bw'olokoka byonna byonna olina obyejjako kaakati olaba soda kati kyogere bwe kiti soda buli muntu alina endowooza ye era okusinziira endowooza ye ekyeba emugamba kyayogera kati soda kiri gy'oli naawe olina ekikyo ky'oyagala tetugenda gaana bantu kwogera kubanga kyekyo kibali mu mitwe naye ate nga tetunaba kukkiriza bannaffe bye boogera tukozeseko ku common sense naye ekintu kye nabadde ndowooza soda ewaka eyo nga nsiriikiridde abantu abamu baloota nnyo nga badda mu kyalo baloota nnyo nga badda emabega ng'odda ku ssomero gye wasomera baloota nnyo nga okwo konna kuddizibwa mabega nagambye ebintu bino tebibanga babagamba mudde emabega gye mwaleka obwongo kuba kati bagenda mu maaso bagenda ne bye baasoma obwongo bwe balina babujja mu ssomero
baddeko emabega bajjeyo obwongo bwe balekayo. Ekiroto bw'okirota agaboodi omanya eri ekyamakulu kyewaleka emabega. Obwongo obutegeera bannayuganda bannange mwabuleka mabega. Muli mu kugenda n'obwokusoma bwe mwajja mu ssomero oba mu buzaaliranwa mwabuleka mabega. Kati mugera tandika okuloota nnyo nga mudda mabega. Kati obwo tugamba bwa sitaani. Obwo bwedde obuzaaliranwa tugamba bwa sitaani. Ebya Katonda tusoma kiri mu Bayibuli kyetugamba kitukola ki? Kati mwafuuka muwawa. Tuli Bayisirayiri ne bane buli bakyogera mpulira ennaku. Omusajja agamba mu Isirayiri bwefuna ebizibu bajjayo emmundu ne balwana. Naye ffe Abafirika tufuna obuzibu nga tuyita Katonda wa Isirayiri jangu otuyambe jangu okutulembera. Bannange ensi byange temunkala katomanyi muvuma. Oba atya ennaku zino? Naani abatya? Ebyo Soda yakyogedde ekya Isirayiri yakireese. Naye kituufu. Bwe abantu Isirayiri esiba mu ntalo balwana. Naye nkimanyi kino waliwo ebintu ebimu Soda nga tulina okuddako mu kasonda ne weeyawula. N'olako ebintu by'olowooza n'okozesa va ku buno ebintu bye tusomye n'obizaako wabbali n'okozesaako ku bwongo obuzaale. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okulowoozesa obwongo obuzaale ne tuva ku bino ebyomuba bino bye tuli mu kusoma mu bitabo bye tuli nange Sara nkesobola okukeera ku makya ne mpandiika akatabo ate ne katunda. Bulungi nnyo ne labaawo n'abakakkiririzaamu. Wemba nga bempandiise bya bulimba ne bagendera kyobola kibwetere yabookya. Yabikya balokole banno. Yabookya nze nno ndi mulokole omubuufu. Omuzuukufu. Buli oyogera omulokole omubuufu bagambirawo nti yo Saara musamize. Kambeere nabo babeereyo gye bali. Nze omusamize. Okimanyi nze kwadde bayita omusamize. Ku Lwokutaano nina ekintu kye nnakola. Kiŋŋambe. Abaaliwo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde baali bawera n'ekinaana n'okusoba. Bonna nga bali awo bakuumamu. Balinzi baali bazze basabira abantu nga kinaana. Neesigulawo oluggi lwange bulijjo gye nsabira ne nduteekako ejjinja neetuula bulungi. Ng'abali eno ebweru bakulaba. Abali mu luumu baali bandaba, abali madinisa baali bandaba, abali mu mulyango baali bandaba. Abannayuganda bano batesitinga. Baagala nnyo okulabako. Babadde baŋŋamba wa abamu ŋŋamba lekerayo okimanyi Soda waliwo abajja nga azze kutesitinze. Kugezesa. Alaba oyina amanyi oyo nno nga bwajja. Nayogera n'ekigambo ne bagamba ne munaakola mutya temujja kunzuula ne kibayombya. Naye era abantu ababaddengawo ewange nga tebamanyi waliwo ebintu ebimu bibadde tebamanyiiko. Nga bandabula bibunda. Naye ku Lwokutaano bandetera omwana ng'asirisa alinga omulambo. Ng'ava mu buvijjovu mu kamwa ng'asirise. Tayogera. Ne bamuyingiza nga bamusitudde bonna. Ne bamunneebasa mu maaso. Ne balinda balabe Saara agenda kola ki. Gwe wabakuterawo mu maaso tofunamu kutyamu ya. Nantya biki. Bamwebasa ng'ensi yonna eraba. Balabe agenda nga si emikono gyange nga bwe mugiraba tegiriko kakomo. Siina pini ku matu. Siina mpeta. Era mukwano gwange atunda kopa. Siina mpeta nze nvaako tontwale. Siina mpeta yonna mbu nina ringi. Wabula nasitula maanyi gange ag'omunda. Omwana yali akatuuka ewange mu maaso gange n'eddakiika teyawera ng'asituse ng'atudde. Bwakulabako bw'ati bepa. Nze kasanako nakwata n'etandika ositula amaanyi gange ag'omunda bw'eti ne mukwatako n'aterera. Nali nkyamutuusiza wali nkyanyumya ne maama we nti ekintu ekimuliko kiri bwe kiti ne bwe kiti. Taata wakkiriza omwana ono omuleete kuba ekimuliko kya kika. Yali akyatudde ne baleeta omulala nga bamugolodde bulungi ye. Oli naye yali avaamuko ku byovu ng'alaga nti alina ekimukubye. Naye no yali asirise bwekye. Ng'alinga omufu. Era abakazi n'abasajja bamukwata bamu n'abalemererwa. Abasajja ne bamukwata ne bamugolola bulungi mu maaso gange. Naye ekintu bwe nali ntukako kikwatako bweti ne kimusika ne kimukubanga eri n'enkino nayo.
ne muno nayo ne mutuuza ng'abantu bonna balaba ekigamba tubaako kyotukola batusindika nekyogererawo naye nga kyali kimunywedde bimanyi n'okwogera ne biteesa ne bigamba ne bikuwa option ebipa option ne biteesa nti tukola kino bwekito ne bwekito kati wali ekyo tukiveeko ku makyange byonna tebinnatuuka waliwo omwana gwe bandeetera ng'alimu omusege kiba kisolo nkunyumiza kusumululira osuna yasooka najja bambi ng'ali yekka ne sisita we bwali budde bwakawungezi ngenda omukwatako gwe musege kukola ne kugira ng'embwa ne kugira waggulu we guti ne kusinika amannyo era kwali kuseka kye nagukola naguwampi nga muntu alimu omusege ng'alimu omusege ebyo byonna biri mu Uganda muno mutuwangaala we obalabira eyo obalabira eyo nkunyumiza ng'atambula nagwo muli munda ng'anamufumbo alina n'omwana omuntu kiriwo kyawowola n'ekikuba oluyi nekiŋŋamba nze siina musango bandeeta kigamba gwe nekiŋŋamba nze siina musango bandeeta bansaba obugagga n'embubawa buli kimu nakibawa nze nange bino mbikooye tobaako kyonkola nze banzizeeyo nekiŋŋamba woba ddala ng'oli muntu wa Katonda naffe mulekerawo tutulugunya bandeeta iye kyeŋŋamba bandeeta nga tukoze endagaano nembawo obugagga ne babulina bye bansaba kyokka nga kyogera esiteeti emu eri ku luguudo lw'Entebbe eri mu kuzimbulako bagagga nga eri awo omugagga yagigula alina esiteeti eyimiridde naye nga kino ekyazze ewuwo kigamba kyekyagimuwa bye bamuwa ssente nekigamba omukazi nempulira obusungu neŋŋamba omuwala nekyatula n'erinnya ly'esiteeti nkusibululira osuna omuwala namugamba ddayo tula n'ekikaakyo bakwate ekituba kizzeeyo gye bakolaki gye bakijja nze sigenda yingira mu bintu byammwe mwakireeta ne kibawo obugagga mubeere n'amazima omuwala n'agenda naye ate we nadda emabega neŋŋamba omwana ono talina musango ye teyabiriimu nali ndi awo omwana ng'akomyewo ku Lwokutaano ng'ensi yonna eraba ng'abantu bonna batudde bwe nakwata nina omuko gwange enkoni nga guno yo nkoni zino enkoni zino zebakwata mu ngalo ekintu olwandaba ne kigwa wansi ne kukola bwe guti emikono ne kugisimba bwe guti bino bibegabega nga byefunyizaamu bwe biti ng'embwa yennyini ng'embwa ne kulyoka kumuzinga amagulu ne kutula ng'embwa bw'ogiraba etudde bweti ne kuŋŋamba kati tuteese onse nteesa ki naawe nekiŋŋamba olowooza ngenda kuddawa eyandeeta yakafa emyaka 4 emabega abaddewo nga mugagga yakaweza emyaka 4 mu ttaka gye banzijja yafa yenze gye nali nkugamba bantwala bagenda kuntwalawa eyaleeta obugagga yabufuna neyeyagala we buli abaana n'abazzukulu naye kyeyaleeta kigamba eyandeeta yafa negye yanzija yafa anteekewa mugenda kunteekawa nekiseka nekimbuuza kati gwogenda kunteekawa nze ogenda kunsindika ndagewa ndigenda otayaye nekiŋŋamba abalya emmere muli bazibu nekiŋŋamba abalya emmere muli bazibu we bandeeta tetwalagaana ndagaano ya musaayi kye nabagamba okukola we kyabalema bampa omusaayi bamala okunjirira omusaayi nange nendaba nga lyekuba lye baali bampadde nange netandika okuyiwa omusaayi mu kusooka kyali tekinywa musaayi bo ne bakiyiira omusaayi nekigamba nentandika okunywa omusaayi we balaba ngamba nywedde omusaayi ndi mu bagongobaza kwekunkwata kwekundagira ng'ekikabasenga ne banteeka muono omwana mukazi watu talina kyamanyi tamanyi kyokka mukazi watu yaŋŋamba mbubbawe yali amugamba bw'akomawo okuva ku mulimu nga ye tanadda asanga omuntu musajja ng'atudde mu ntebe n'amugamba va ku mukazi wange nviira ku mukazi kola nga kimulimu kiringa nabba ekintu kya abantu bonna baali bawulira kubanga amazima amatuufu baliwo ng'abantu 8 ewange kyayogera ne esiteeti erinnya lyayo ne bagiwulira ne bagiwulira mu yakwata ku matufudde tufudde eyo esiteeti nga yabagaga tufudde konze mubiwulire nga tebiva mu kamwa kange mubyewulirire ekiŋŋamba kati ono abadde n'akabugumu yenna musabaati batibwa kati fena ffe twagala basava fe bamagumba usavaaula fe bamagumba empiwu zaagala ebisava
Eriti zimpewo towayiriza mpewo kiri kyali kintu ati ze saawula mpewo byonna ebibalaga ku sitaani ebyo sibyawula kyali ndoza kingiringiri kyagala ebinene ebisava nekiŋŋamba omuwala mulungi yenna nekiŋŋamba mbu omuwala ono yali mulungi nga tebannamumpa naye we baamumpa natta obulungi bwe nabwesigaliza nze wange nzekka gwe bayita omuddibo eri abalala kyamudibya era nekiŋŋamba kati byonna kyabyogeranga situdde amaanyi katono n'abantu mulumu baddukemu n'omwana Azizi katono ŋŋambe nti kubanga batuuka kyana ne baŋŋamba maama katufulumemuko tunywe ku mazzi abalabi nanga katufulumemu nga sikyaliyo nga buli wekyogera ku musaayi nti kyagala yiwa musaayi nga nze nyongera kusitula mu maanyi era twali tutudde kasita nasituka bwe nti nenkigamba kati twambalagane nasituse bweti nekigweri nekidduka nekiŋŋamba tondaga busungu bwo nekigweri kyogera byonna ng'omuwala ali ku miguwa bamusibye eno n'ebigere wekyagala nekidduka kati ate wekyadduka kyadduka mu baana b'abasenga abasindika abakiwa ono omuwala olabye kyatandika okukola saddaaka be bakiwa omuki omusaayi nakyo tekyali tekinywa musaayi era kigamba nze twalaganako ku ndagaano y'omusaayi nze ne bagamba birala bo ne bampa babeera n'endagaano bakola n'endagaano bakireta kirina endagaano kati ng'olwo sayiningako nti nze Kaliisa Manuel ngula ejjembe ekola n'endagaano eno endagaano eba ya bigambo nti nkutwala bino togenda biraba togenda lya mukene togenda lya ntula nti ye muzzukulu ogenda nywa kasoda banene ngule nesanga ejjembe linywa soda ogenda nywa neganywa malwa gokka ogenda nywa kasoda nga loliwulira lituukiriza endagaano yaalyo naawe inotuukiriza abantu endagaano bwe mugyeyo byaki nga mumanyi temugenda tuukiriza ndagaano zaabyo mutulekemu kati ekitegeeza bw'oba awo ekifuna we kiraga ne kigenda byeyo byempulira nti omusajja abadde mugagga nnyo n'ebyobugagga byasaanyewo byagenze baamutugiddewo baamusanze mu kinabiro ne bakola ki ne batunamufu kubanga tekyanninda nakusituka nali nsituka bwenti nekiweta kati omanyi kyatomerani ku bafamire kyatuukira kwani awo kyemanyi wekuba kutuuka kyatuuka kituga saale sente zigenda tusuula awabi byaddala bannange mwana yayimba ati wofuna ekikumi kyo kirye emmeeme egume bannange mufunenga akatono okalye weebake naye kaliko emirembe kuba keesi ezo zonna bw'oziwulya zeetoolererawa ku ssente akuba nebyakatonda alwawo osaba alwawo katonda talwawo mu budde bw'obutuufu ogenda mu kyaki n'osaba ne bakutuma ekimu eky'ekkumi ne bakutuma ekibereberye kwegambe yajja okunoonya omikisa n'ofuuka lusuku abasumba batufuula nabo nsuku bo banyirira ffe batugoba mu nnyumba kati n'ogamba eno n'eno kyova olaba mbagambye tiwaliwo ebintu ebimu by'olina okuddako wabbali okozeseko ku common sense ofumiitirize ate baddugavu bannange bannayuganda bannange muyigengako okweyawula mwezi ku mwezi omwaka ne guggwako ng'oli mu bantu funako olunaku otambulemuko obeereko wekka obeeko ne byolowooza weefumiitirize you meditate weefumiitirize obeeko byolowooza waliwo ebintu ebimu byogenda okulaba ogambe ti kati bino mazima ensi bweti bwetambula kambirabe bulabi naye ekituufu kyekino kaŋŋendere ku kino togendera ku kize kali omwana omuyadda ngamba ti ffe yaboogedde sijja boogeraga nti ffe twagala kakubye akazze gye tuddukira nga beeyita bampulidde kamenya kasaka balukazi bambiro yendaga ne bafunirayo ebizibu ekintu kize tomanyi wagye kiva okigeberedde n'obulamu bwo n'amaanyi go tomanyi wagye kikutwala tomanyi na wagye kyavudde okibuukidde mu kkubo omwaka kankudde empewo ne Saala mulayini eyo yennyini eriyo empewo ezigaba obugagga nga tebuliiko bukwakkulizo gyeziri Saala gyeziri nezibukuwa nga tolinaako bukwakkulizo nti wasaddaaka gyeziri
kati nno waliwo ekintu kyenja okwogera. Omwana omu yasuze ojjukira interview yawe eyaggwa nakugamba nti nina ekintu kye nafuna. Nafuna ekirabo. Omwana omu yasuze ewange kumba alina ekintu ekimutawaanya. Akibulirako sengaawe nga senga amugamba genda ewa Saala. Osooka olabe bw'anaakikugamba nga kituufu kyenkugambye ng'omanya kituufu. Yamugamba sooka ogenda okette. Sooka ogenda okette. Olabe bw'anaakukwatako kusabira n'akikugamba ng'omanya naffe ekyo. Badde kimanyi nti abantu bulijjo bakimanyi nti siragula. Eno wiiki yonna mbakunkumudde. Ng'ondaba bulabi mu maaso n'ontandikako gyo wagize. Eno wiiki kuva eri wiiki ewedde n'eno mbalagudde ne mbakuba ku ttaka. Nzijeyo ddi oba wiiki yaweddeko ey'okulagula? Ekyaliko paka Friday simanyi oba ne maaso naazo. Nzijeyo nkwatemu. Jangu. Kuba basooka ne babba essimu. Esimu baadde bakagibba kyano bagibbye. Jangu. Impalagudde abantu abasinga kati omuwala yazze n'ayogera katemba we n'ayogera byonna ekintu kinkola bwe kiti nawe kiti ngaze mutunuulidde. Ne mugamba weebake ne tusula naye. Ekiro n'angamba ku makya n'angamba gwe Saala nakuloose. Konse wandose nakuloose okutta omuggo gwogwo naye nagulabyemu kino ne kino. Konse nensirika. Ku makya gwe nakeeddeko nga bantu bazze. Ngenda omukwatako nga balina emmandwa kubanga nagirabye nenjigamba vaayo oyogere nga toyagala nkulage maanyi nenjikwatako neyasirise nekozesa amaanyi gange ag'omunda yo kenyini eyogala negamba munnange tonchunya tonjokya tobaako kyonkola ono mwana wange naŋŋamba nendaga akayumba neŋŋamba eno yali nnyumba yange naye olw'obusiru bwabwe baagimenya balina bye baafa mu famire ne bakwatibwa obusungu ne bagimenya kati ndekamba kala kati bamenya akayumba ke kati bo bye baafuka akayumba. Era omwana olwamuzigize ne mugamba kino naabula okwekabya naŋŋamba ginzigyeko konse ddayo ewammwe ogambe basenga bwe kino kati ku makya akeeta okunkubira naŋŋamba Saala ebintu byonna byonna bye waŋŋambye ne sengambi mugambye ng'abimanyi era n'okujja ewo twasoose kwegeyaamu. Olaba abantu bwe bantesitinga balowooza siraba. Nze kyendi confused nti eriyo empewo ezigaba obugagga omuntu n'aba n'obugagga nga talina kakwakkulizo nga teyasaddaaka tegyamujja ku ngatto tebyamujja kusula mu nnyumba simanyi teyeegatta. Bannange teri mpewo ekujjamu kusula ku nnyumba. Teyambala ngatto. Ebyo bye muwakankula bye bibajjamu engatto bye bibagaana okusula mu nnyumba bye biki empewo. Obadde omanyi nti waliwo empewo efugira mu basiraamu ate empewo ensiraamu okimanyi nti abasiraamu bye basinga ssente lwa mpewo eyo abamu bagirina. Mbadde maye abasiraamu balina ssente lwa nabbi Muhammad swalla alaihi wa sallama ne Allah subhanahu wa ta'ala. Agira buzizi Allah agemulire. Kati kankubbeko kyenkubuulira. Omusajja oba empewo gye bayita ndawura oba gye bayita ndahura mu Lunyako ne bagiyita ndahura mu Luganda ne bagiyita ndawula. Oba gituma linnya lyange. Empewo eyo eri expensive ngagga. Ndahura ekintu kyayagala yambala musajja empewo musajja yambala ekkanzu nga njeru kubanga efugira mu butonde. Eyo si erwaza envunza ng'oliko omuzimu gwa ndawula. Gwaliwo n'abagambye mukwano gwange mukunja aliko ndawula. Yabadde envunza. Ayina ebintu ebyamukubye mu face munene. Kugambye wange wabaddewo omusajja ng'abiyina bye bimu ne mukwano gwe bye yalwadde. Era yajja naye bimukubye bwe biti. Ne wabaawo ekyakolebwa. Kyesigenda kwogera ku social media. Mulaba omwana wange w'obulenzi omukunja ataserera sawa. Nemulabye. Bagamba nti anfuddeko. Ndeetera amabugo nga manene. Ng'afa atya. Luli saamukubuuza. Wamumbuuza. Wali olowooza mukubuuza for just. Nze nali mmanyi nti koke yali kyali wange nogaa kombuuze ku omwana wange ate ono n'ageza afanyiza omubika nga ndiko ne saponsa. Nkyajinga essimu ngula ne power bank mbawa updates omulambo tuguziika bukunja. Mwagala okutta bannammwe mwabajjo basookayo. Tetugenda mutta ate zaagenda omutta. Ate kati lwaki oyogera ebyokufa buli alwala afa. Ate byabangambye mukuleetere nja mukuba ewuwo. Ate nze mugaana. Mwana wange ono baamuloze.
Ani ya mulozi. Nze simanyi. Sirina. Badenge temusokola. Sirina kakebera dda. Temusokolera wano mu maaso ga kamera yammwe. Mwagala kunsokola. Nenga mukwano gwange ono saala nnumu. Ate abayimbi abamu bayina ettima. Ekiri mu bayimbi baloga bannaabwe. Waliwo n'omulala ngenda okuleetera yaŋŋambye baamutwala mu ssabo. Bwe baamutwala mu ssabo n'asulamu ennaku 3. Bwe yasulamu ennaku 3 n'addayo ewaka. Bwe yaddayo ewaka yasooka kulaba kikazi kimu nga kijja ekino kitandika omukozesa. Abaali awo ebikazi ne biwera kati alina ebikazi biri ebya. Yesu otya mu ssabo. Nolowooza nti onoofuna emirimu. Mukwano gwe yamutwala. Nga ogenda ne mukwano gwe Saala nga tuli ba mikwano. Ne tutuuka n'ugamba weebake kaawo nze ne mpitamu ne ngenda. Biseera bya lockdown tolina woyita tolina wotambulira. N'asula mu ssabo. Mbukati ebikazi biri 3 bimwokya ekiro. Era abaali ateyeebaka ne wasumagiramu kati agenda abijja byemuula. Oh sweetheart. Mbu birina obubina binene weebityayo kyebya 3. So story ngenda gibateerayo mugirinde. N'omuyimbi yamwogedde erinnya ne sigenda muwogera ko sirina proof. N'angamba bimudikina. N'omuyimbi yamuŋŋambye ne sigenda kukola ki. Kati nze abayimbi mbatya. Nina n'omuyimbi nga wakajja ngamba njaga agenda wasaala mpe tutumu. Agende mu byewaabwe. Tewali byewaabwe. Omanyi basuula nnyo ne bagenda ne bawakankula bye batamanyi. Era nali njagala muleeta omuwe tutumu naye nga mubaza bw'ati abaye akafuluma bw'ati afunye tutumu nange nzije nga Saala nange mpe tutumu. Ze tutumu ndijjawa. Mu interview zo nali nkoze nagamba ko nti nga betutumu. Naye lwaki mwagala okunkubya emiggo? Ffe tumanyi buli kimu ekyo olina supernatural powers kisoboka. Oba otuguza kopa nga wanekeresa oba wabukomu. Naye kulaba olina gyonvuga gyoyagala ndage. Olina gyoyagala ndage. Naye sijja kulagayo osaaga. Anyway nga tumaliriza. Ogulawo abantu lwaki ogulawo abantu balabe ng'okola eri? Kuba we twavudde otuuka wano. Lwaki ogulawo oluggi n'okolera mu open place? Ekyo nakakitandika. Waliwo ebintu ebimu byenjagala abantu bamanyi balabe. Tije biri mu nsi. Kubanga mubeerako ku TikTok ne ku social media zammwe ne mwefumba. Ne tubalaata. Ne mwerimba ne mubalaata. Nakikoze nga nina kyenjagala obalaga nti bagende mpola n'ensi nzibu. Nina nadde njagala bamanye ti omulya mmere muzibu. Kubanga mu bulamu bwabwe tewali yali alabyeko musege nga guli mu muntu. Mu bantu abazze ewange abajja ewange ku Lwokutaano ne ku Mande tewali yali alabyeko ku nswaswa ng'eri mu muntu ng'ekubya emikono bweti wansi ng'enswaswa yennyini ng'ekolanokola nga yenna oyiika endusu ng'omuntu baamulogera mu nswaswa. Abantu nga baloga abantu Saala. Abantu abo abamu babadde tebakimanyi nti omuntu abamu bakubwa ne basika abaana baabwe beesika nga tebamanyi nti babaamu ebibalimu. Nina wano omwana taata we yamundeetera nga bajjanjaba asima mbu ne luno oludda lwasanyalala. Ne mugamba okakasa nti nnyo okakasa nti ye. Namukwatako eddakiika 2 ne mugamba omwana wo naalimu ekimulimu okiwakana nti taliimu tujanjaba asima yasanyala nosanyala. Ngenda omukwatamu ng'alimu omuzimu kwavaayo kungulu ne gweyogera. Gule ne kuzoola kutya amaaso nga bakujanjabidde emyaka 10. Bo bajjanjaba bulwadde bulala. Nga buli mu kirala. Kumbe omukulu ali muli asirika. Asirise bwekye era gwakaba we guti. Ate eva ku muzimu ogukabira eno baba bagutta busi. Ate waliwo n'ekiraba tukibalina okuyiga omuntu omulamu bw'oba okaaba amaziga gava wano. Omuzimu oguba gukaba amaziga gava eno. Olw'ensonga omuntu bamuteekayo bw'ati nga bamugolodde bwe bati. Era ne waba kukulimu ng'amaziga gakuvaamu gava eno. Ku mabbali. Eno mu nsonda eno. Kuba jjukira bwe kukaaba amaziga gayitawa. Tosobola kuba bw'oti amaziga ate ne gayita wano. Gaba gayita eno. Waliwo n'omuzimu bano abajja emirambo emagombe ne bagikoleramu eddagala ne batagitereeza bulungi.
ne gwe bajjamu gwe bateekamu eddagala ne batagutereza nagwo guyina enkaaba yaagwo kuba taate gwo tegukaabira eno kuba guyina wano we gukaabira sayidi za wano nga gulaga nti tegwatereera era omuzimu gwali gukaabira eno koze taata mwina kyemwakola kiri mu mwana mwe mujanjaba asima mujanjaba asima akalya dda kadda dda mubikola nebiguka nebigulukuka emyaka 10 mu maaso mu baana olina ekirala empewo yakitegedde nekuwa obugagga ndahura niwe kimanyi nze ndawula leka nkukebera engalo oba omulina nze ndawula siri mu mizimu nze ndi just ndawula Daniel mumanya gange just naye siri mu mizimu naye ndawula alina engeri gyabakubamu kuno abakuba bubanga busundosundo kuno kati nze nekubigere tebuliiko ndi muntu nze nalokoka waliwo Isirayiri siri mu Isirayiri walokoka toli mu Isirayiri gabayo nalokoka siri ndiga siri mbuzi ndi muntu ndi muntu kubanga Katonda bwe yali atonda teyali musiru n'ayawula endiga n'omuntu yatonda endiga nga ndiga nze ndi muntu kwa Yesu era nagambye mukwano gwange asoma busumba Bayida we era yagambye n'esodo osaaga nnyo namugambye Yesu aba yagira Abayisirayiri bokka oye wange takunkona kubanga nze ndi Muganda gwendawula ate Katonda teyakola nsobi kuntondera nga ndi muki mu Buganda kimuga ali musiru n'atantonda nga ndi mu Isirayiri lwaki teyatonda Isirayiri yokka nga yensi ate Katonda alina olugindu yagamba mugende mubuulire enjiri eri abantu balokoke so si abantu bafuuka Abayisirayiri no mu mawanga gonna so si mu Isirayiri mu mawanga gonna kwekitegeza kitegeera nti waliyo amawanga amalala so common sense ndowooza wagira naye ate bw'obigenderako bajja kuyita digitata mu kkanisa bino bireke wano kivala sala yatandisa kugamba si buli kyowulira kitwala munnange londamu ekikugasa ekitakugasa kitulekere naye ng'one serious noti bane abantu abalina okusoomoozebwa jangu oyogereko ne saala nze mmanyi tebuyinza sigala leero nensosa okuba nga akuba akalango omuntu alina okusoomoozebwa ajja ayogereko naawe nange nzija guno omwaka gulina engeri gye gutandiseemu gye sitategedde namuyi omwaka guno saala ebyaddala tegunantambulira buki bulungi basooka kunziba ssimu negenda kyali wange wuuyo yalwadde akawunti yo bagitutte saala ngenda kuba omuntu engumi naye okusoomozebwa nno kulina okubeerawo soda pozi tuli 225 okusomozebwa kulina okubeerawo ate okusomozebwa okwo nno nakukulabula kasina nakujja mu midiya oba gwabireeta naawe nkunoonyeza eddagala noonyeza oba olaba nga nze abireeta wano waŋŋamba wegendereze gyotambule wamu bajja kukugaanagaanayo okugendayo wano twagenda mu ttuwa twalina olambula amabeere ga nnyina mweru tetwagala era mweyo wiiki mwenakugambira nti nange bakolaki wiiki waŋŋaana bamaze kuŋŋaana nga nkomyewo okuva mu ttuwa n'oli okuŋŋamba naye bifo wali tewaŋŋamba naye sinakugamba nga tonnagenda kunze naawe neyasooka mu kutamba wagenda naye okuntegeeza nti nawe baggaanye namala kudda naye wali waŋŋambako nti olina efo bye bajja okukola ki okugaana kati ne ŋŋenda ne tulemesebwa ffenna ogenda olaba ku mabeere gaani Bayida baluganda tegakyaliyo simanyi eriyo susu nkazi na susu musajja yokka gaala gawa gasenguka mbo tegakyatonnya namata nze nemunteeka mu bintu byammwe Muzaffalu ninguuti ebintu ebyo saalaba kukola ki Muzaffalu ne lwaki baggaana okuddamu okugenda ye mabeere ga Nyamweru Muzaffalu ndeka kyekiri eyo mu mpuku eyo ya nnyina mweru kuba nze ndabayo kiri ate nina ne sitole gye nakulira gye wali oyagala otambaala koze omwana wa ssebo afudde awedde obulamu tabwagala naye nasaba Katonda ono oba yasirikirawo eyo sitole saakuwulira ng'oddamu ojjogerako naye nawe okukwata wali olina weotandise okukwata koze soda obulamu onaabwagala nina kukondakubirako n'essimu eyo mwakole ne mugamba nina kyali wange alina sitole gy'ayagala okola naŋŋamba aya mulabule
naye nasaba Katonda eyo story yalika yagikusiimula ne mu bwongo tekyali. Nobijjukira sibijjukira. Mukama yeebale. Era kati story gye ngenda okuddamu okukola eri Mwankole eyo mu Western Uganda. Si yeyo? Eno ndala ya Katonda gwe bayita Bisaka. Ya Katonda gwe bayita Bisaka. Ya Katonda yafa. Yafa? Bisaka yafa. Nze newunya Katonda okufa mu byafaayo. Katonda n'afa. Bisaka w'obusobozi. Kati oyo yafa n'atazuukira. Kati ate yazimba mukkiriza ate nendeka Yesu yafa n'azuukira. Wabigattamu wano. Tomumanyi obusobozi. Ya Bisaka. Ewe dabangamba mbumbu bambala bati bambala byeru nga basinza omuntu. Kati ye story genziramu okuleeta. Nga muntu munne gwe bali basinza. Yali muntu oyo musajja yafa yali muntu Katonda oyo wenzikiriza oyo obusobozi. Yali abukako mu bbanga nakka. Muntu ng'atambula n'otambula nga bagamba akola ebyamagero. Si Kibwetere. Ensi yadda mu Kibwetere. Yenga yalyoka n'afa. Okumanya yafa. Yafiira na mu ggwanga lya Uganda nga obujjanjabi tebumala ne nga Katonda obujjanjabi tebumaze. Bamutudde. Nera nanga bayonna Uganda mulimbiddwa. Mutwaliddwa. Katonda mu nsi ye obujjanjabi tebusobosa agenze bunaayira yafiira bambi Kenya. Ennyonyi n'emutikka n'emuzza wala. Ate yali muwagizi w'enaala emulukulu. So mikwano gyaffe ndowooza saala ndowooza mpozi gwenda akataleke kano era otunyumizanyumizaamu. Akatalekeka. Okabagambe nange mbasibule n'akange. Bannange mbaagala nnyo. Enamba y'essimu eri 070 11 36 861. Gifiireko kuba muli bangi ate ndi omu. Naye we bujjaawo bigenda tterera mayi. Bigenda mu wiiki ejja ku Lwokuna ebintu bigenda kubeera malidaadi sana. Bigenda tterera. Baliwo ogikuba otya okwatibwa ate ne bakuddamu bulungi. Waliwo enkyukakyuka ezaakoleddwamu. Bannange mbaagala nnyo. Sigenda balagirira wendi. Mukube esimu kubanga essaawa yonna nvaawo. Naye ate bwe tugenda okudda ku mpimpi tetujja kusumulula bye bitannajja. Tubaagala nnyo bannange. Mugoberere nnyo soda mwagale nnyo. Ate bannange mwebale na kutwagala. Mwebale bannange abazadde bandeetedde abaana abalina ebitone abalina amaanyi ag'enjawulo. Naye mbakwesa abaana abo mukube essaala naye bo temujja kubakuba. Bajja kukola naye bajja kukoleranga mu kyama. Abaana abatali ba bulijjo. Gwe naye nga balina amaanyi waliwo ne gwe bandeetedde jjo. Nga kalagu zino ka myaka 7. Nga tekalagudde ne balagula. Nange nnimu. Wamma bazadde mwebale kutwagala, bannayuganda mwebale kutwagala. Nsembayo okubagamba nti mwagala nnyo ensi yammwe, mwagala nnyo ebyammwe, musoosowaze ebyammwe, musoosowaze ensi yammwe, ate mubeere bamativu n'ekyo Katonda kyeyabawa. Mubeere bamativu n'ekyo Katonda kyabakuwadde. Ofuna olukumi lwe lulye tolulunkana. Ojja kwereetera nnabe oddukire ewa Saala akugambe ekiseeyo gye wakijja. Abagamba bampitaali beetonza. Mukama abampeera omukisa banjagalire. Neyanziza mukwano gwange bw'oba okizudde kuba twatandise story no nga nkugamba nti eyinza ogenda ku channel empya in case nga channel yaffe tetusobodde ginunula. Bw'oba okizudde nga channel mpya ngenda kusaba subscribinga in case nga mpya wano we tuba tuzze. Naye bw'aba Katonda tuyambe n'enunulwa n'ekomawo era tusigale nga tukola ki tutambula. Tana subscribinga. Tukoledde ku buntu byonna tugenda sigala nga tubikola. Naye baba batubye nga channel bagitutere tugenda wanika mwekasamba nga we muli nga naffe wetuli. Teri gyokuttemu omuggo gwaffe. Mpazi bangaye bakwata bati. Omuggo gulinga kisumuluzo kya Kabaka kyakwata nga ggulawo omwaka. Yesu binyumye. Okunyumidde. Akaggo kanyumidde. Kasate kabaamu mpewo. Tekaina kikali mukolaba kikigwana udaba kiki. Manyi mutya nnyo kyovula baba batika n'ebitali. Era haleluya bwakampadde. Ampadde giri wabadde n'emige giriko ebyoya n'egitaliko byoya. Naye kana ak'ebyoya nga ndakagala faanana mu luno olugoye.
nangamba nentyamuko nengamba owashi nyinza okutwala ekiro tekalina buzibu nempulira ekintu ekimpita soda wakutta bubi wantuze kyogamba aleluya nno mukyala mulokole okakasa gomba nerinnya ndiwulira aleluya mukyala mulokole oyo muyimbi tasobola kuwa kirimu kintu ekyo tubaddemu awo netuyimba namu n'obuyimba awo ssebo so aleluya n'abakozi bo bonna abali awo mbatumiddeko si mu bubi ne Zakiya nkolako ka make-up omwana oyo mwagala Zakiya lwaki tompa namba ye eraga namba ya Zakiya gireke nyinza gikolera kumpewo abantu ne bamugula ate nekya tata namugamba muntu mulala tata wamugamba muntu mulala wamugamba ani wamugamba ani wabaffe tuwasiibudde ddala nga babimwebale twagala mwabaagala otwala abaana ku masomero Cambridge Junior School bakubireko enamba yabwe weeri awo for now Export TV to the world.